Just a few days ago, and it was the last week, General Muhoozi Kainerugaba ng'akozesa omukutu gwe ogwa X yavaayo n'awooninga Fred Kajubi Lumbuye, n'awooninga ne bamuyitaani, n'awooninga ne n'awooninga n'abalala abakola emirimu nga egya Fred Kajubi Lumbuye. Now Fred Lumbuye yamaze n'agwa mu lukwe lw'Abannayuganda abamu oba abantu abamu abaagala okumutunda ewa Muhoozi Kainerugaba. Bino byabadde bigambo bya Lumbuye era bw'ati bwe yayogedde. Katikomewo. We need an opposition bloggers group to face baagala. Tukubuuze nga si bisensalinge. Nze Kasuku Shalom Zubeda Masira we are tuli baenalemu twagala otuwe kasente. Twetaaga abantu abagenda okuchallenginga nga Penge batuule wali bakusimba amaaso. Ne Lumbuye bakubuuze ebigambo otamwetamwe. Lumbuye atawulira muzeeyi anaamuwulira atya. Nze Museveni mwagala kubanga yakulembera Uganda sinti byakola byonna bituufu. Naye yakola ki? Yakulembeza ate munange naakola ki? Ate tukulidde ku mulembe. Olabyeko ye mwana. Nze Bobi Wine gwe manyi yamukulembeze twawukanaawo. Naye te ndabye kiri kulembeza waasi wa Uganda. Kulembeze wange. Okay. Kulembeze wange. Lumbuye atawulira muzeeyi anadipetinga atya naye. Ajja mubuuza. Muzeeyi Museveni jjajja w'Abannayuganda. Gamba balamu nafa atuweeyo. You need opposition okutuula naawe batuule bakusimba amaaso. Bakugamba ebigambo bakonvi kuba ffe b'okonvisinga olwedde tuli ku sayidi yo. Nze ndi munyankole munno. Tebatuzuuminge buzuuminzi oyinza otuula n'otadda. Kimala. Naye ebyo kiringanga okukwata omuntu n'omusiba bw'oti emikono mbu n'otandika omukuba empya n'akuddiza ddi. You need actual people bakufe wa oyo Lucifer. Nze mbimubuuza. Babiri bokka. Okola bino Museveni byakola imbu unakola amanya nayita babloggers bonna ne bajjanga balinganga mutwalo nebituuka wali nebitandika jjajjaffe alekolo making sure nsooka nempita mu bantu bange ab'ekibiina kyange ne bampa ku bibuuzo nenzijanga ndi fully active. Weetaaga abantu babiri bokka ate Penge olaba we need to talk. Nenzijanga ndi fully active. President Museveni weetaaga abantu babiri oba basatu ku pano bokka. Ku bino ebibabaddewo Gravity Omutuju najja ne Sefuko najja n'akuvunulira. Two people. They will speak English. You will understand it. They will ask you things. Convince them to your team. Only two people. Ate ekirungi muzeeyi yazirwanira Sweden. Penge gy'akola ki? Kwegamba they have a lot in common. Ajje wano. Yali asula ku nyumba zezimu ne Maddox. Ekikiggwe. Era, my love, Museveni, my love, my jaja. Ndiwo kutegeeza bino ebigambo. Buno obaka we Natasha kati yamukolera stage. Don't succumb to yes men. You need the people that will challenge you. Yes. Me am a yes man. Bw'anaabituddamu tetujja kuddamu kwogera bintu bya bufuzi. Nze nange ndi mu kiga ndi biased. Weetaaga abantu abagenda okubuuza you win them to your team. If Peng wakes up and you have challenged him and reasoned him out to be on your team, tajja kubeera against you again. Weetaaga omukonvinsinga nga akulabako. Ne bw'atajja Zoom emala. Zoom twagala kwogera ebyamalwaliro. Ayagala Lumbuye bamusaleko amatu. Nakuba Zoom. Mwana nze senga mwana natuulaawo ne mpulira debate z'abo abaana ba blogger nti nayogedde ku masomero mwana. Kampereze ebalamu audio. Mugambe tuli bakakwenza. Nekakwenza, yes, nekakwenza. Naye kakwenza ye. Ebibye nga biwanvu mukko. Ayinza obuuza buse fausi zaaki lwaki How are you?
Uncle Balam, how are you? I'm on a live and we're talking about a lot of things and the discussion about President Museveni and the debates has come in. President Museveni initially met NRM bloggers and people that are pro-NRM. Don't you think it is important for President Museveni to meet bloggers that are for NUP or, you know, like advocates for NUP? Ne wabera basatu, boka. Tuinayo Lumbuye, tuinayo Uncle Penge, tulinayo Kakwenza. But ule wali Museveni aba convincing to believe in him and to be on his side. Don't you think that our president, always listening to people that like him, is him liking yes men? I'm thinking there is a need for a debate with the president from the opposition. Yes. The president himself. Zoom. Having a discussion, banabantu tebali mu Uganda, but there can be a Zoom debate between the president and the opposition. Other than that, I think that our president is talking to yes men and people that only like him, like me. We need people that don't believe in him, but he needs to convince them. Ewatali kuvoola. Uncle Penge, you yakugamba nti ewatali kuvoola naye nga twogera ebintu betulabatamubuuza. Sectors ng'ez'enjigiriza ez'amasomero ez'enguudo obulyake. Kuba si batugamba atunoonya. Tumubulire ensonga lwaki twogera ebintu ebyo byalowooza batunoonya. Maybe it's high time President Museveni also wooed these people to his side, you know? Like to explain to them his ideologies, why they should believe. Ne ansere muntu muleeta mutabani wa Besigye mubuuzi tate wa kitamuta. Aleta abaana. Kasitaba nga ayambala ebiteeteeyi tetumwagala. Wala mulina wala mulina. Ebiteeteeyi tajja kubuuza mukulembeze. Nange ninaga pini nzija. Ojja kuzijja mubona obanga oyogera n'ebisago oteko kujja mu. Ojja kubalisa emmana. Babulira. Ako Penge bw'otajja mu pini toyogera na Museveni. Sijja kuzijja mu siyanzaala muganda. Ojja kuzijjamu. Sijja kuzijjamu. Senga pini ziinako buzibu kyalo. Pini zezoogera. Pini. Anyway, Museveni eyo n'abimanyi kuba yabeerako ebula. Pini teyina buzibu. Bannange temugamba mbu nimba Balamu audio yiyo njiweereza it says today. Museveni yeetagayo debate ya opposition. Okubeera ne bayesimeni nga Basenga Asidi, Kasuku, Shalom, Manyani, Isime yafa. Tetulonyesereza generator. Tulina ebizibu ebitumala mu nsi. Senga. Debbie mulabyeko awo wansi. Debbie tapping live. Debbie. Ate omanyi bameka Senga. Debbie, what big guy? 256. Debbie 25 namu blocking asamu blocking. Tewa blocking. Abadde ku list yali takagwa mu ba blogger. Debbie abadde mu. Hi Debbie, how are you darling? Are you a blogger? Debbie intendo kulaba obuntu bwombadde manyi na ku blocking. Ne bwembanga si ku blocking nga it means you are a nice girl or boy. Nze nga blocking abantu. Naye Uncle Penge. Wanje. Ncha nakola proposal ya 25 million. Ne mutajogera nako. Mulimba nammwe. Ebizibu bya lita buli omu n'ebizibu byenkana obutenkana buzito ebizito bya milioni 2. Kumanyi kyo kyali agent. Ayagala kujjanjaba mmana kirabika. Kubanga ebizibu Rita, I feel sorry for my sister Rita. My evil sister. You know, Rita Mizi is my sister. Someone can be your evil sister. Yes. Rita Mizi, I feel sorry. I had Rita Mizi's same achievements. Rita Mizi, what achievements do you have apart from taking off your ribs and rejuvenating your vagina? Akasura kakola ki? Akasura kakola akasura. Yakaunda. Rejuvenation. Yakazabujja.
Yeita Katonda. Bananga banayigana mwe nabandaba omukyala ng'oli eyo nga wazaalazaala dda nga wawuukuka Daphne Medical. Ng'emmana erimu ebikko. Emmana eriko ebikko n'ebisoko yonna erya muwongole. Daphne Medicals does what we call vaginal rejuvenation. Gende emmana bagiwe colons mu bufunze. Bagiwe colons nga eserera buse. Yes. Abaganda abalala bandaba if you're there ng'olina agabeera aganene amaba nga manene. When I say this, I don't mean to insult. Ng'olina agabeere n'egibeere n'ebibeere n'ogubeere nga gunene. Daphne is running a campaign for Mother's Day. Discount. Obeera nga ye gwasinga y'ebbeere ddene n'okola video n'oripostinga abantu ne baripostinga n'otagginga Daphne. You can win free surgery.